Buterevu kukinana munana katunyeze munana CBS FM kumpewoza Radio Buganda Kwoli erinnya lyange nze Joyce Bagala Ntwatwa kutusaako programu ya lwalero eya Parliament yaffe etunulira ensonga ez'enjawulo. Olwalero ennaku z'omwezi munana omwezi ogwokusatu omwaka 2025 era nga olunaku luno lunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Yensonga lwaki olwalero ntuulidde musajja wa Kabaka Medi Nsereko Sebuliba mu programu eno Parliament yaffe era tugenda kuba twogera ku nsonga z'abakyala mu buweereza, mu bukulembeze, mu mbeera z'abakyala, mu ddembe ly'abakyala olwalero ku CBS. N'olwekyo ngenda kubeera n'abagenyi ab'enjawulo era ng'omugenyi wange omu yatuuse dda mu studios si mulala ye Mayor wa Nansana Municipality, Mayor Regina Bachitte, songa n'abagenyi abalala bajja kuba batwegattako okuwayamu mu program Parliament yaffe olunaku lwalero. Twagala okwagaliza abakyala bonna olunaku lw'abakyala olw'ensi yonna olulungi ate olw'okwefumiitiriza naye n'abaami bonna abatuyambako, abatuwagira, abawagira ensonga z'abakyala n'okusitula omutindo gw'abakyala. Olunaku lwalero emikolo egy'eggwanga gigenda kubeera mu district ey'Ekyankwanzi mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essingo. N'olwekyo mukyala Bachitte njagala obuuze kubawuliriza CBS. Neyanzanyo neyanzeege Honorable waffe omukungaanya ate omutesiteesi programu yaffe eno Parliament yaffe. Andi musanyufu nnyo nange olwaleero erinnya nze mukyala Regina Bachitte Nakazi era andi wano nga Meya wa Nansana Municipality era ku lw'abantu ba Nansana yonna. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero okuka radio wano eya Ssaabasajja Kabaka nga tugenda okwogera ku nsonga ezikwata ku bakyala. Abakyala luno olunaku lwaffe bannange tulina okucacanja odweyagaliramu era nga ekisinza okunsanyusa nti byonna tugenda kuba bakyala abagenda obikwataganya naye twaniriza bonna abatuwuliriza era tubasaba mutuule entende bawala baffe, batabani baffe, abaami mwenna mulira abakyala lwaki tuli bansonga nnyo mu nsi yonna. Tuyanziza nnyo nnyabo ye mukyala Regina Bachitte, Mayor owa Nansana Municipality we tugenda okubeera naye ate nga tujja kuba tulina ne bannaffe abalala. Tulina Sophie Kyagulanyi, mukyala Sophie Kyagulanyi oyo nno wabina ebibannakyewa munnamateeka mulwanizi wa ddembe ly'abakyala ate nga akola mu Oxfam wano mu Uganda. So nga tujja kuba twegattibwako ne mukyala Mariam Nalubega ng'one RDC ow'e Kayunga tusobole okwogeraganya ku Parliament yaffe olunaku olwaleero ku CBS. Tutandike ne mukyala Regina Bachitte eyazze edda okutubuulira engeri gy'olabamu abakyala basenvudde batya, emyaka gye gizze gyekulungula. Abakyala tuyina we tutuuse ku nsonga ezikwatagana n'embeera zaffe ate n'okwenyigira mu bintu eby'enjawulo ebikulaakulanya ebitundu n'eggwanga lyaffe. Okusooka abakyala twagala okusooka okwebaza Beijing Conference yatuula n'esalawo tube nga tukuza olunaku luno ate era ne baputa protocol nayo negenda mu maaso okulaba nti abakyala batusoosowaza batya ate era n'emirimu gyaffe 17 kye bayita gender equality era nayo batusoosowaza nnyo ne mu agenda ya African Union ya 2063. Okusooka abakyala ba muwendo nnyo mu nsi kubanga watabaawo omukyala ensi tesobola genda maaso era nga ffe banakazadde b'eggwanga ate era nga ffe tulabirira amaka. Era still nti bw'olaba abakyala tetuli wano by mistake. Constitution ya Uganda bw'otunuulira ku Article 33 eyogera ku rights z'abakyala okuba nti tusobola okwenyigira mu by'obufuzi, tusobola okubeera okulaba nti ebyenfuna byaffe bigenda maaso ate n'okulaba nti twogera ne challenges okuzirwanyisa mu ggwanga. Emyaka kati 3 nga tukuze ennaku z'abakyala mu nsi yonna era nga njagala kulaga nti abakyala okusoosowaza tekiri mu Uganda yokka naye issue yawo eri global era nga kitusoosa okwebaza n'okulaba nti kitambula mu maaso ye kwota y'abakyala bagamba 1/3 of women be balina okuba buli kakiiko aka leadership tebalina okuba nga bakyala okuvira ddala ku LC1 n'okweyongerayo paka Parliament.
naye ate era tulina n'obukiiko bw'abakyala bayita women councils obuliwo era mu tteeka mu government act tubalonda katugenda myaka 5 okubalonda weekuli naye ebyokukola tujja kulaba bwe bakoze oba tebakoze nakyera kituyambye nnyo okulaba nti tufuna obukiiko bwe tusobola okuyisa amaloboozi gaffe obukiiko obuva ku LC1 ne bujja ku LC2 paka ku parliament tubalonda omukiise wa parliament. Abakyala bakoze kinene nnyo mu byobulimi era bw'olaba nti ebitundu agriculture mu Uganda 80% omuva ensimbi agriculture wadde government enzo wadde mu sente nyingi nga abakyala bankizo nnyo mu kulaba nti benyigira mu byobulimi n'obulunzi. Era wano njagala kwebaza nnyo abasobodde okulaba nti tebalize engalo nga bayita mu nkola zaabwe ez'enjawulo. Oluusi tulina ebibiina by'abakyala ebirunda, tulina ebibiina by'abakyala ebisomesa nga katulina aba veterinary doctors abasomye nabo weebali abakyala. Naye era nga njagala nga mbesinga ku nganze meya w'e Nansana ndabye nnyo budget ey'abakyala weeri era ekikola ky'abantu kiri mu department gye bayita community development office. Naye era nga batuwa bagamba nti abakyala abavubuka n'abalema n'abakadde babira mu department eyo yo weeri naye bwe tunatunulira challenges tujja kulaba ddala ekoze. Era we mbadde njagala tugende kubanga oyogedde ku bintu bingi oyogedde ku muwendo gw'abakyala okubanga gweyongedde mu bifo ebyenjawulo ebyobukulembeze naye n'oyogera ne ku nkulaakulana yennyini. Mbadde njagala ebintu ebyo tubigende kimu ku kimu kati wali kubanga wetujjidde ku mpewo nga waliwo abakyala ate mmanyi nti oli Nansana municipality eri kumpi ne Kawempe North era nakulabye ng'oli mu campaigns naye wetujjidde ku mpewo nga abakyala bangi yes twetaba mu byobukulembeze mu byobufuzi naye twetabamu tutya kubanga wetujjidde nga waliwo abakyala basibe abakyala abamu batekeddwako emisango abakyala abamu bakubiddwa bali abalaba ogamba abatuwa amaanyi nabo okwenyigiramu tebaatye okwenyigira mu byobukulembeze. Njagala ensonga eyo tugyogereko then tudde ku bitongole bino byoyogerako. Kati otunulira gavumenti yaffe constitution eria etunda kyetuta fundamental human rights tuntu yali wadde enyigira mu byobufuzi era president nkirabye essaawa avaayo n'agamba nti ye alinnyo ku bakyala era n'olunaku lw'eggulo twabalabye ababadde basaba babadde Namugongo vice president yabaddeyo wekitiibwa Alupo naye ekyasinza kunnyamira nga bw'ogambye lwadde gye twaliko nga tunoonyeza mukiise waffe kwe tugenda okulonda nga 13 Nalukolo Elias abantu bajja kubanga electoral commission yateekawo enkola newa buli omu nemugamba ojja kuba mu lunaku luno ojja kujjobe ng'okolera campaign wano era ku lunaku olwo wetwali ku Monday nga 3 twalina okubeera Kazo Angola era nteekateeka bulungi nga tulina okubaawo tujje tube nga sobola okuba mu Rare. Kakati ekyasinga okutuluma ennyo kubanga singa nze ekintu ekyo nakiri wakati kuba ndi kakiika akateekerateekera okulaba nti owekitiibwa Nalukola Honorable ayitamu naye ekyasinga okutuluma kwolwo nga mwalaba bajja ati bagenda okuvira ddala kavule ku headquarters baavaayo abantu ali bajja nga bali procession ne batandika okubakuba naye ekyasinga okunuma gavumenti ate bano abajja ati basinze kutajetinga bakyala. Exactly awo wennyini wenjagala kubanga walabye ekibooko ezakubiddwa abakazi abaana abawala n'abatabaddemu kati ekintu ekyo abantu abakazi abatebaatye kwenyigira mu byabufuzi. Kati olaba kyenjagala okubalaga nti omuntu agenda n'akugamba nti akwagala nnyo nga president bw'aga nti ayaga bakyala bali ku mwanjonyo kakati ate batuuka okuvayo bajje bawulira ebintu ebyogerebwa bannabyabufuzi ate n'abakuba embooko ekyo nze ndaba kirabikanga abaabakwenya obukwenya kuba olwaliro abakyala banyize sinze n'okunnuma apart from that bangi baabakubye ne bajja ati obwedda bakubira ddala reproductive organs ze bakuba abala kati bavunda baba pain killers. Waliwo Olivia aliyeyo asinda agenda kufiira mu komera kuba babasalira bagende babasibe sinse tosobola kudira pain killer ng'omuntu baba amwabya n'abaana baba akola kino obera ngo omuntu omu bw'ati amatarenga ne obo ino omuntu omunga abuze era nga Yezu fendige 9 mu mwende mbwe yabula ino gendo ginoonya
nze ngandabira ddala bw'olaba bembadde nsoma ku mawulire bw'osoma kati abakyala bonna abakwatibwa nga tuli e Kawempe abatalina musango be baakuba bonna bavundira mu makomera. Kati olwayo ne njagala okubuza gavumenti eno nti weegamba nti etuwadde eddembe. Kaakati bano bwe tuvaayo ate okuba ntuvaayo tuwulirize tugende tuwagire. Kuba buli muntu bw'ajja osobola ogenda mu kalwaliro n'owulira n'oga nti ani gwe nsalawo gwe ngenda okuwa akalulu. Nze ekyo kye nvumirira nga mmeeya ow'Ennansana ku bakyala bannange bonna nti gavumenti eno ddala sinsiya n'abantu abantuwuliriza abali e Kawempe nti bwe tuba twagala okufuna obwogerero tetulina kuzikiza. Teri kuzikiza kubanga abateekamu okutya batuuke ku ssaawa ey'okulonda nga 13 basigala awaka. Era njagala okubulya abantu bangi twabayita mu kakuyege ne tubagamba mujje mugende ku lwaliro balaba embooka abamu tebajja. Naye nga njagala okubuulira abakyala bangi bali willing okuba nti tufuna change naye balagala bateekemu okutya ne ku lunaku lw'okulonda baleke kujja kulonda enamba zikendeere bo basobole okuyitawo. Kati olwayo nga ne gwe batunda mukyala oyo honorable gwe batuga nti agenda omukyala na honorable Nambi Future naye kati naye awulira atya nga bakuba mukyala munne. Is it really in order ngogenda kuba on a member of parliament ane bakuba mu ate nawe n'osalika nze nga meya nkivumirira era abakyala kirina kulwana tetuva mu kalulu tulina kalwanyuma kutwali bangi tuwangwe tufune government egenda okuba nti ddala etufaako. Ku nsonga eyo nga tugenda givaako mukyala Nambi Farida eyeesimbyewo ku lwa NRM yavuddeyo ye n'abaako eddoboozi lyayisaawo ng'avumirira ebyakoleddwa naye waliwo abakulembeze abalala nga bakulembeze bakazi abamu nga tetunawulira ku ddoboozi lyabwe. Mwe nga mmwe kiki mwandirowoozezza abakulembeze abakazi kye basaana okukola? Nze ndowooza abakulembeze abakyala tulina okuvaayo tufulumye statement olwaleero kubanga tuli mu kalulu lunaku lwaffe lw'abakyala ffe tuli ba advocates kubanga buli lwovaayo ne statement ezo protocol z'obulya mu Maputo protocol Sedai frame ogundi protocol ziva mu bintu bwe biti oba temuyina kisosola kuvaayo na nkola. Nze mbadde nkubiza Regina nawuliddeko ne mukyala Seninde akolanga mukunzi mu NRM mukazi mukulembeze mukazi yalabye abakazi abakubiddwa naye yagambye mbunno abali ku ludda oluvuganya mukolagana n'abe byokwerinda babakube. Njagala kutegera waliwo omukazi ayinza oganze bajje bankube kumpi kunjijamu n'abaana. Ekintu ekyo wenjagala abakulembeze abakazi bakoze eki ku ddembe ly'abakazi bannaabwe? Nze mukyala Honorable Seninde tumuwa ekitiibwa era yaliko yamanoza emyaka gyalinga 3 nga member wa parliament era ng'omulabe yalinga mpirembe ya human rights. Nze ndowooza teyeemalirira ekyo kinjagala okutuukako nti olaba n'abakyala abamu kati abali mu bwa minisita n'abalala ba MP but they are not independent kubanga balina omuntu abayamba yabagamba nti yantaddeyo yampadde ssente n'enziba akalulu yampadde obwa minisita. Naye singa Honorable Seninde avaayo ne bamulonda bulunzi nga Honorable Nalimayo bamulonda tasobola kwogera mukyala Seninde bye yayogedde. Ekyo kitulaga ki ng'abakyala bano abantu abekikiitiriza ku president NRM ogiraba olwaleero nti emyaka 4 is enough nti n'abakyala benyi n'abaali beetegeera mukyala Seninde is a teacher ayina bachelors mukyala muzadde ayina n'abaana n'abazzukulu tosobola kuvaamu statement eyo okuggyako yadde ayina influence. Nze mbadde nsaba Seninde atuwe ekyokulabirako nti tulonda abakyala bwe tumanyi nti bwe bavudde tetulonda bungi naye tulonde quality ejja okuvaayo okulaba nti erwanirira abantu baayo. Kati ng'eki yadde ayogera sinsi abamawulire bakwire bajjamu amaaso babadde babyabufuzi ekyo tekyabadde mu order ani amanyi zijja ati police eri account ffe tetukwata police bw'otunda mu constitution it is the government evunaanyizibwa okulaba nti emmundu zitambula mu bantu kati yenotuwa bani abakuba abantu. Okay. Yes. Tuyanza nnyo mukyala Regina Bakite meya wa Nansana Municipality ate nga mukulembeze omukyala njagala okwaniza ennyo mukyala Sophie Kyagulanyi ono nga ali mu bibiina ebyo bannakyewa n'okulwanira eddembe ly'abakyala era nga mukyala munnamateeka nnyabo tukwaniza tusaba obuze kubatuuliriza. Neyanza nnyo batuuliriza olwaleero ku radio ya Ssaabasajja eno sanyuse okubeera nti ngenda kwogerako nammwe olwaleero abatuuliriza abaffe n'abatulaba ku mikutu egy'enjawulo ku nsonga ekwata ku bakyala newa bwe tutuuse naye ekikulu kyolwaleero tugenda kubeera nga twejaga nga tuli mu bikujjuko ebyokujaguza okutuuka ku lunaku lw'abakyala. Neyanza nnyo nyabo. Mukyala Sophie Kyagulanyi awo wennyini nga ggwe munnamateeka abakyala batuuse ku bintu bingi tulabye olugendo nti kale waliwo ebituukiddwako ebirungi abakyala mu kulaba okukwo bayina obwenkanya
abakyala bali mu bukulembeze, abakyala bali mu bulimi, abakyala bali mu byeddiini, abakyala bali ku mitendera gyonna. Mu kulaba okuko nga munnamateeka omukazi ate alwanira eddembe ly'abakyala, abakyala balina obwenkanya era kusoomozebwa ki kwe basanga mu kufuna obwenkanya mu ebyo bye baba batuuseemu. Neyanze ekibuuzo ekyo kibuuzo kigazi, obudde buyinza obutatumala kukisajjula, naye tujja kukwatako bye tunaaba tusobodde. We tutuuse kati myaka 4, Uganda yemu ku nsi eyogerwako ng'ensi erwaniridde eddembe ly'abakyala, era ne yemu ku nsi eweebwa mark oba max wa weetuuse. Mu bintu ebimu naffe kennyini nga bannayuganda tulabawo ekyenjawulo, kubanga omukyala owaleero si ye mukyala gwe twalina 40 years ago oba emyaka 4 emabega. Bakyala banjawulo, ate bingi nnyo ebikoleddwa okulaba nti tutuuka ku we tutuuse olwaleero. Nja kuwa ebyokulabirako. Ng'osoose ku kyokulabirako eky'okwenyigira mu by'obukulembeze. Obukulembeze obwe bayita mukiyite politics. Ebyobufuzi kubanga waliwo obukulembeze obulimu okumanaginga abantu, naye mu byobufuzi directly. Ndowooza ku kyabakyala okwenyigira mu byobufuzi directly kati ng'eggwanga Uganda tulina we tutuuse. Ekisinza okutusoomooza mu ekyo kye kibuuzo nti ku bakyala bonna be tulina abennyigidde mu byobufuzi, bakyala bannaabwe abatali mu byabufuzi babeenyumirizaamu oba tebabeenyumirizaamu? Ekibuuzo ekyokubiri, bakyala bannaabwe bw'obabuuza nti abakyala ababa representinze mu byobufuzi mubafunyeemu oba temubafunyeemu? Okwo kwe kusoomooza okunene kati kwe tulina. Obusobozi bw'okudira ebyobufuzi bye twenyiggiddemu okusobola okuggyawo emberebezi ezikuumidde abakyala mu mbeera eyo tugambe ey'obwavu, naye mu mbeera ey'okubeera nga basosolebwa, kubanga luno olunaku lwateekebwawo okusobola okuyambako okulaga obusosoze wakati w'abakyala n'abaami. Obusosoze obwo butuuka ekiseera nga buweddewo, mbeera kimwe tusosolebwa. Kati bw'otunuulira nti mu kubeera n'abakyala nga bakiika mu nkiiko ez'enjawulo tulina ennamba, naye ebiteesebwako okubeera nti bikyusa obulamu bwaffe, awo ate ekibuuzo ekinene wekikola ki wekiri. Kati ate ekibuuzo ekyo tetunnafuna kituddamu kyekizibu ekiriwo, kubanga abakyala bannaffe abali mu byobukulembeze bo bakugamba bulungi nnyo nti tukola nnyo era tukoledde ddala. Kituufu bayinza okuba bakola nnyo era bakoledde ddala, naye bw'omuteeka ku minzaani ey'omukyala atali mu byabufuzi, obulamu bwe obutakyuseeko, n'omugamba kati omukyala wuuno alina omukyala amurepresenti nga tugambe mu kakiiko akakulu ak'eggwanga ka parliament, naye talina kikyuseeko mu bulamu bwe okuva lwe yalonda omukyala oyo. Ekyo kye kisinza okutusoomooza we tuli olwaleero. Ekyokubiri kwe kubeera nti ensonga ezikwata ku bakyala, ekigendererwa kyali nti ensonga ezikwata ku bakyala oba ezikuumidde abakyala mu busosoze obw'ekika ekyawaggulu zifuuka za ku mwanjo mu buli nsi. Wano nga ntutte ekyokulabirako nga Uganda, okusoosowaza ensonga ekwata ku bakyala n'efuuka ya ku mwanjo oyita mu mitendera. Bw'oba toyise mu gye tuyita political party n'egitwalanga ensonga yaayo, first erina okusooka okugikkiriza, second egitwale ng'ensonga yaayo, third eryoka egiweeko ani anagyogerera, tugambe nga bagenze mu bukiiko gye boogerera ku nsonga ezikwata ku bantu aba bulijjo. Naye okusobola okukonvinsinga political party etwale ensonga ekwata ku bakyala ng'ensonga ey'essimba, ng'ensonga erina okusoosowazibwa, awe wasinga okuva akazannyo akanene era akalemedde abakyala. Aho wenyini mukyala Sophie, gwe ine engeri yonna gy'olabamu nti ebibiina by'obufuzi byonna ebiri ku opposition n'ekiri mu buyinza, byo ng'ebibiina obukulembeze bwayo ekisookerako gw'olabawo nga bayina kyetwandise political will okusoosowaza abakyala, oba obalaba nga balina engeri gye basapootingamu abakyala? Ebibiina by'obufuzi n'okusoosowaza abakyala ndowooza
twetaaga okwongera okunnyonnyoka nga tukoze okunoonyereza okw'enjawulo. Bo bajja kugamba nti tulina komiti. Tulina komiti y'abakyala ekulirwa abakyala ng'ogyeko ekyo mu nsonga zaffe ze tusoosowazanga ekibiina ky'ebyobufuzi political party agenda yaffe tulinamu ensonga z'abakyala eno n'eno. Naye ng'ogyeko ebyo bw'okibuuza nti kale ku bino byonna bwe mwepima mutuuseewa tebajja kuwa ansa. Kikulaga nti indeed ekigambo kya political will ey'ekibiina ky'ebyobufuzi eyo ku nsonga z'abakyala in particular kitono. Naye kiva ku ki? Lwaki kitono? Ebiseera ebisinga twesanze nga kiva ku ntegeera y'ensonga z'abakyala. Babitegeera, babimanyi, bamanyi ki eky'okusoosowaza. Nebiki ebiyinza okukivaamu ebiyinza okukivaamu ebyomugaso era n'omuwendo eri ekibiina ky'ebyobufuzi eri abakyala bammemba baakyo naye n'ensi yonna ng'okoze eki ng'otwalidde awamu. Ebyo bibuuzo batono nnyo abakola ki ababyebuuza. Komiti z'ebibiina by'ebyobufuzi ez'abakyala twesanze nga komiti zino za kuzimbiramu bakyala kujja kufuna kifo naye bw'ofuna ekifo oyogerera kino. Toyogerera nsonga z'abakyala ezakola ki ezakulondesa. Toyogerera bakyala bali bo representinga mu nsonga z'ebyobufuzi wabula oyogerera kibiina. Ojja kwesanga nga mu kwogerera ekibiina ate ensonga z'abakyala tezikola ki tezisoosowaza. So ekwo kusomoza kunene nnyo era simanyi we tugenda kuvaamu ng'eggwanga naye ensonga nkulu nnyo nti abakyala kati bw'omugamba nti tulina omukyala atukiikirira mu bwongo bwe ekisooka anaatusobozesa okulya anaatuleetera ki? So bye tufunamu amo tuliddemu tufunyeyoko ka project kano naye ate bw'obalaba meka abakafunamu oba abaliddemu ne ku lubatu wano tebawera. Era oyo yennyini anaakalyamu ajja kufunayo omulala akalyamu oba wa ekitundu ekyo basi wa kitundu ekyo ogenda okusanga ekintu kyonna bakikoze eki bakisajjudde bakiyuzizza nga the end of the day omukyala tafunyemu. Enteekateeka ya affirmative action kwongeza omuwendo gw'abakyala mu bifo by'obukulembeze mu kulaba okukwo ekyagasa tegasa yeetaaga kulongoosaamu yeetaaga kukyusaamu era tukyali ku mulamu ogwo ogwa affirmative action oba okusitula ku bakyala tuyinza okyogera mu lulimi olwangu. Ansa zennyini zennina naawe z'olina ekyagasiza ddala 10 ku kinnaakyo oba n'okusingawo. Lwaki? Target yaffe yali yakufuna 50% parity. Tetunnagifuna. Tukoze bulungi nnyo si kibuusabuusa. Tukoze bulungi nnyo nendoza tuninga ku 43 kati. Tetunnafuna 50% parity. Ensonga ey'okubiri twetaaga kulongoosaamu 100% twetaaga kulongoosaamu. Lwaki? Agenda y'abakyala oba ebigendererwa by'okubeera n'abakyala abakulembeze okutuusa abakyala bannaabwe okubajja mu mbeera ey'obutabanguko, embeera ey'okusosolwa, embeera ey'obwavu, ebyo byonna baabiwamba. Biri mu buwambe. Kati bwe banga biri mu buwambe kyova olaba nga weesanga nti ate abakyala abakulembeze tebasobola kwogerera ate bakyala bannaabwe. Ate abakyala abakulembeze abali mu byobufuzi bwe bavaamu ate bo bakyala bannaabwe basigalayo. Tetulinawo mbeera egatta. Kati awe weetaaga okutereezebwa nti bwe tuba tulina omukyala nga agenda kukiikirira ffe abakyala ekisooka ani amulonda? Twesanze nga tulina ensonga y'okulonda abakyala by the way. Mu bonna abakiikirirwa abantu ab'enjawulo abakyala balonderwa buli omu. Si bakyala bokka. Kati bwe balondebwa buli omu oli ajja kujja kuwa ssente mu kampeni yakugamba nti nze nkuwadde ssente zonna ze weetaaga. Oyo kijja kubeera kizibu nnyo bw'oyitamu okugaana byakugamba okole. Okiwulira? Already abaakuwambye obukulembeze bwabuwambye n'omugaso gwo eri bakyala bonna abaakiwambye kubanga yateekamu ayagala alabe wekikola ki waafunira. So we ziviirayo kirabise nnyo mu bakyala abagenza at least mu by'obukulembeze ebyobufuzi bangi nnyo basupportingiddwa financially ne batuukayo okukakana ng'agenda gye bagoberera ate si yaki si abakyala. So ekyo kyetaaga okulongoosaamu. Tutusalewo ani alina okulonda abakyala. Bw'otunuulira tugambe bannaffe siyagala gamba nti bannaffe naye bw'otunuulira
abalina obulemu ku mibiri gyabwe abo balondebwa balina bulemu ku mibiri gyabwe bw'otunuulira abavubuka abo balondebwa bavubuka. Tukomyewo ku mpewo za 88 CBS era nga tuli mu program Parliament yaffe. Program y'olwaleero erimu bakyala fekka era twagala kwebaza Ssaabasajja olw'okutuwa omukisa guno n'asiima ffe tubeera mu mitambo ejja program ya lwaleero ate netwebaza Musajja wa Kabaka Medi Nsereko Ssebuliba eyakkiriza mutuuliremu olunaku lwaleero. Mukyala Sophie Kyagulanyi njagala omalirize awo katono ku nsonga eya affirmative action nsobole okugenda ewa mukyala Mariam Nalubega. Ensonga twetaaga okutereezaamu ani alina okulonda abakyala kubanga abakyala bwe batuuka mu byobufuzi nga bamaze okulondebwa bafuuse ba honorable baba bakiise akubuuza nti mwali ludda wanga nnoonya akalulu women's agenda gye muŋŋamba yali luddawa zaali ensonga zikwata ku bakyala naye wentuuse kati bano be banyamba nga mu butuufu tolina w'omugambira nti ensonga zaffe oli mukulembeze waffe oli representinga ffe gwe mukiise waffe zino z'ensonga z'olina okutwalayo kikubeerera kizibu. So bwe tunaasanga abakyala bwe tunaatuuka ku level nga abakyala balondwa abakyala bannaabwe naffe tujja kuba tusobola okukamandinga ne tugamba ffe twakulonda era bino bye tukola ki bye twagala. Awo tujja kuwa ne women's agenda omulamwa mu by'obufuzi bya Uganda. Ensonga endala y'ey'okubeera nti affirmative action twesanze ng'ebimu ku bisinga okuvumibwa mu affirmative action is omukyala abeera mu kifo kimu sagala gamba season to season naye emyaka kisanja ku kisanja mu kifo kye baamulonderamu ekyaki ekyokukiikirira abakyala myaka 5 10 15 20 takyukako teyeenyenyaako. Ekigendererwa kyali nti w'omalirayo emyaka 5 oba ovumbye nga nekiri ekya constituency okisobola okyegezaamu era genda weetabe n'abasajja naawe okole ki osobola okompitinga ku ekyo ekifo ekya constituency. So ebyo tunaa tubitereezezaamu affirmative action tukyagyetaaga ate tukyagyetaagira ddala bwe tuba tukkirizganyiza ku nsonga endala kati nga mu byobuyigiriza olwedde kati emyaka 3 ku university za katikkira abaana nga benkanaakana abawala n'abalenzi twakatuuka mu myaka just 3 twakatuuka butuusi kitutwalidde emyaka emeka. So kitegeeza nti affirmative action yeetaagisa weekoze tulekeraawo tutwale weetannakola mu bya economics tetunnalaba affirmative action twetaaga tugirabe n'abakyala nabo babeereko n'ensimbi nga ziwulirwa abaliwo ate nga abalala baziryako. Tenzanyo mukyala Sophie Kyagulanyi ndoze ensonga agirambuludde bulungi naye no Sophie bw'otandika okwogera ku affirmative action naddala bino ebyobukulembeze mu parliament nzijjukira ndoza ali parliament oba ya 8 oba ya 9 Honorable Katuntu Abdu yaleeta ensonga ya affirmative action n'omulamwa gwennyini nga gwoyogeddeko ate nga kikituufu naye abakyala baali bamuliiridde mu parliament. Anyway twagala okwaniza mukyala Mariam Nalubega abuuza kubatuuliriza ku CBS ku lunaku luno olw'abakyala. Abatuuliriza mwenna abaami wamu n'abakyala ne be tuli nabo mu studio Honorable Joyce Baagala ne ttiimu yonna ne pano yonna njagala okutandika okwebaza CBS okubanga abakyala olunaku olwaleero yatuwadde obudde program za CBS tuzeefuge era ffe tuli mu ffumbiro tugenda kubafumbira olunaku lwaleero lwonna n'olwekyo temuvaawo mubeereeko muwulire ebiva mu bakyala. Njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'omukisa guno wamu ne President w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okubanga abakyala yabalwanirira nnyo n'alabanga nabo batuuka ku mwanjo era nga bafuna obwogerero. Kakati Mariam webazizza General Yoweri Kaguta Museveni manyiyo mwagala okufa obufi naye abakyala yabalwanirira mu mbeera yemu abakyala bakuba emigo okufa obufi ate goli RDC ate ng'oli mukazi mwe mukulira ebyokwerinda ekibakubye abakazi kibooko ekibakwatisa abakyala ekibatulugunyisa abakyala naddala abali mu byobukulembeze. Mariam mbuulira ba RDC leero naku lw'abakyala walaba emabegakaawo nange nagenda neneekalakaasa nga kiyitiridde ababaka abakazi temubakkiriza kujaganya lunaku luno naye kakati ne elections ezigenda maaso okulonda okuli ekawempe abakyala babakubye ekibooko kufa bufi. Mariam abakyala mubaagazaaki mmwe nga ba RDC mmwe nga abakyala bali mu bukulembeze mu kibiina ekiri mu buyinza kiina amagye kiina poliisi kiina ki bakama bammwe mubagamba ki ku kutulugunya abakyala?
mu government ya President Yoweri Kaguta Museveni abakyala bajenyumiriza nnyo era abakyala beetabye nnyo mu byobufuzi. Era abakyala okwetaba mu byobufuzi kyatandikira ku mulembe gwa General Yoweri Kaguta Museveni. Nitulaba abakyala kati nga Honorable Joyce Bagala, ye MP atukikira Emityana, abakyala bangi abeetabye mu byobufuzi olw'eddembe President lye yaleeta. President we yajjira constituencies zabeeranga dominated by abasajja ngera abakyala ng'omukisa gwabwe mutono okuyingira mu parliament ng'okuvuganya kwabwe n'abasajja nga kuteera okubalekerera emabega okuyingira. Era president yennyini yatondawo omuwaatwa gwa woman MP omukyala naye abeere ng'ava mu district naye agende mu parliament nga takiikirira abakyala bokka naye nga ly'eddoboozi ly'abakyala okuva mu district eyo. N'olwekyo ekyo ne kituyamba ne tulaba nga ku namba z'abakyala zeeyongedde. Kati we ngenda ku ky'okutulugunya, abakyala babadde tebatulugunyiziddwa kiri awo naye tuyina bye twalabye Kawempe. Waliwo omukyala eya trendize ku mikutu eyeyambudde mu kooti n'alaga engeri gy'abadde akubiddwamu abakuumaddembe ekitabadde ekituufu kumukuba. Nange sijagamba nti nkiwagira ekyokuba omukyala tekyabadde kirungi naye nga naffe abakyala wadde tuyina eddembe naye eddembe lye tuyina tulikutte tutya kubanga nkiwa nti mu rwala eyo eyabadde Kawempe mwabaddemu abakyala bangi naye weewuunya lwaki tupinpointingamu abakyala babiri bameka benalabye ku mitimbagano babadde bangi abakyala abakubiddwa bali bakubye bukubi nga bakuba buli kiramu. Naye kati oyinza otya okukuba abakyala obwenkanidde awo kubanga n'abantu abalaba ennyini Mariam okutyobola eddembe ly'abantu abenyigidde mu bukulembeze oba mu byokulonda era nakyo kimenya mateeka. Naye njagala kwogera ku nsonga ey'abakazi naddala kubanga kino kyoyogerako ekya okuyamba okusitula omutindo gw'abakyala n'okusitula embeera z'abakyala kugezaako kugamba nti abakyala bawulire obuvumu nabo okwenyigira mu by'obukulembeze. Kati bw'obakuba message ki gy'obeera owa abalala abandyagadde era nkugambye mwe ng'abakyala abali ku ludda oluyina buli kimu n'obuyinza mwe mukozeewo ki era bakama bammwe mubagamba ki? Kakati Kawempe saabaddeyo ate bye tulabe tubilabye mu mutimbagano tetumanyi kyavuddeko lwaki abakyala bano bakubiddwa bwe batyo. Tetumanyi kye baakoze, tetumanyi wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo oba n'okuvumaganya kubanga lwala ezimu tulaba abantu nga bakuba amayinja poliisi nga baprovokinga. N'olwekyo ekyabaddeyo exactly sikimanyi bulungi kubanga senga mbadde ekimanyi nali bawadde perspective of view ekyabaddeyo naye nga nze ng'omukyala era ne government ya President Yoweri Kaguta Museveni eyampa obukulembeze mbere Resident District Commissioner we Kayunga ekyokutulugunya abakyala nkivumirira. Si kirungi abakyala babeere n'eddembe ate abakyala it's a weaker sex era ntera nnyo okunenya abaami abakuba abakyala. Why do you fight a woman? A woman is weak. A woman cannot harm you. A woman cannot harm a man. Okitegera newomukwata bwoti n'omukwata emikono n'omutuuza watuula. So fighting a woman nkiyita coward, being a coward okulwanyisa omukyala. N'olwekyo nkivumirira naye nga simanyi exactly kyabaddewo kubanga tulaba rallies ezimu nga abali ku rally ate nabo nga bali violent nga bakuba amayinja nga bavuma nga bakola ebikolobero byonna ebiprovokinga abakuumaddembe. Naye ng'ekyokutulugunya omukyala kyo kiba kikyamu. Omukyala tayina maanyi ddala omwami lwaki okkakkana ku muntu atayina maanyi n'okuba nga tojja mukwata emikono omukwate n'amagulu omugambe tuula wataatuule. So I don't agree with that Honorable Bagala host waffe olunaku lwaleero. Mkya Mariam oli RDC Kayunga nakwedde munaamukkiriza okwenyigira mu bikujjuko by'olunaku lw'abakyala? Nakwedde nga yeegiriisa Kayunga sigenda nko ku mukolo nessangayo nakwedde nga yeeyagala buli mukolo gwonna gwe mbaddeko era neewuunya engeri gy'akikola. Buli mukolo gwonna gwe mbaddeko Kayunga nakwedde nga atambula. Okubanga ffe ne batwadde mu Parliament ennaku ezo ng'abakyala bakomplaininga olunaku mulinga abagamba nti abali ku ludda oluvuganya abakyala abali ku ludda oluvuganya waliwo omukyala omuwengora n'agamba nti bo tebaweebwangako na mukisa
nange mwenyini nsobola okukyogera nti abakyala bangi tebaweebwa mukisa naddala abali ku ludda oluvuganya. Tubiyinza okuba nga tulina enjawukana mu ndowooza naye ku lwa agenda ey'abakyala mmwe nga ba RDC naddala kati gwe Mariam oli mukyala kubanga abasajja nnyinza okugamba tebakitegeera naye njagala nnyo okumbuulira ab'ebyokwerinda bawulira batya ng'abakulembeze abakazi abatali ku ludda luli mu buyinza nabo bategese emikolo nga luno olunaku olw'abakyala. Weebale nnyo weebalidde njagala kukyogerako kyantuukako ko lumu nga ndi Kiboga tuyina aba woman MPs abali ku opposition abatali cooperative munaakamu abatagala kwatagana ne ba RDC nga bo baagala kukola bintu byabwe. Kino kintu kyantuukako Ekiboga twategeka omukolo gw'abakyala naye ng'ate woman MP ng'ayagala kukola mukolo gwe yekka division. Nze ngamba olubanga lunaku lw'abakyala let's celebrate together tubeere wamu naye tulina abantu abali ku opposition abaagala okubeera mu isolation kwegamba n'ekintu ne bwe kibanga ky'abakyala kyakwambalako bulungi kujanjawaza ye ayagala kibeere ng'era kya byabufuzi era tetwakwatagana na woman MP oyo yateekawo omukolo nga tulina omukolo gwa district guyonna ey'abakyala n'ateekawo akakolo ke akake nga ye n'abakyala ne tugaana era tebyali birungi kubanga yaffe yatwala mu kooti mu parliament ebigambo byayita nnyo ne Allah n'atuyamba ne tukwatagana era Women's Day omwaka oguwedde twatuula naye ne tukuza olunaku lw'abakyala. N'olwekyo abakyala omulanga gwemba kubiranga abakyala tukwatagane work with your RDC. Ne waliwo oli RDC bw'ayingira mu district nga tannaba na kumubuuzaako ayagala kulwanagana naye. Let's work together, we are all human beings. Twegatte tukolere wamu twegatte ng'abakyala kubanga amaanyi gaffe ng'abakyala gali mu kwegatta. Ffe twagala okulinnya ku basajja, ffe twagala omwenkanonkano kati tunaabituukako tutya ng'ate ffe abakyala twerwanyisa. MP awulana ne RDC awulana ne chairman wa district kati tunaabadde tulina amaanyi. N'olwekyo wadde tulina enjawukana mu by'obufuzi naye Uganda yaffe ate twetaaga Uganda ey'obumu. N'olwekyo twegatte tutuule kati nga gino emikolo gy'abakyala nga bwe tuli wano ffenna mu studio with different political affiliations twegatte tutuule kubanga tulina ebizibu bingi ng'abakyala. N'olwekyo tulabe engeri gye tubivuunuka ate tubeere nga tuli bumu era eby'obufuzi bireme kutwawula. Kakati kituufu nkiwulidde nina kenjala kubuuza ogambe nti nno olunaku lw'abakyala kwambalako bulungi tugende tusanyuke kati aba opposition bazze abamu bajjidde mu ngoye zaabwe za bbulu abalala bajjidde mu ngoye zaabwe emmyufu muzikkiriza oba mujja bakwatirayo abakyala. Women's Day wedde y'Ekiboga gye nali. I'm sorry to refer to Kiboga kubanga navaayo naye olunaku lw'abakyala gye lwansanga Honorable Christine Nakimwero omubaka omukyalo wa Nupu abakiikirira yajja ayambadde gomesi ya white n'ekitambala kye ekya red n'akakofiira kaka red n'atuula bulungi ne ttiimu ye era n'ayogera bintu byakukwatagana nga tewali kulwanagana. Ekireeta okulwanagana butaagala kukwatagana. Oli alowooza wanaakolagana ne RDC bajja gamba nti si wa Nuupu baamuguze ye nga bamanyi nti okulwanisa RDC kyekigenda omuwa milestone mu district okufuna obululu. Naye kati waliwo ebintu ebimu nga tuyina okwegatta obyobufuzi ne bitatwawula yawula kubanga tulina okukolera wamu okulaba ffe ng'abakyala nga twekemba nga twezimba ate nga tugyeyo bannaffe abakyali obubi naye tulina okikola nga tuli wamu nga tuggyemu enjawukana y'ebyobufuzi buli omu okwenyumiriza mu kyayagala. Okay, tuyanza nnyo Mariam Nalubega RDC we Kayunga. Njagala genda kewa mchala Regina Bachite Nansana Municipality. Ku nsonga yennyini ninawe eddakiika nga 2 nga sinagenda mu Bulango otubuulire Nansana kyo kitambula kitya mukwatagana bulungi abakulembeze abaliyo ate ng'osese awo wennyini njagala mu ddakiika 2 tusobole okgenda mukuumulako. Abakulembeze baluwa? Abakulembeze bonna abaliyo abakyala. Ya okusooka njagala kwebaza okwogera kwa RDC ate ne mukyala Kyagulanyi kumbeera bannange ebintu by'obufuzi bizibu nnyo. Kakati olaba ntwogera bulungi nnyo nga tutudde tuli basatu nze ndi wa Nuupu mukyala Kyagulanyi tayina ate oli era WNRM kuba wa president tusiiga akazigo naye bannayi mu kyamazima nze njagala okubategeeza nti olunaku lw'abakyala
RDC talina ganti yagenda okuntegekera kuba naye mpulina political mandate okuteekateeka olunaku nyinza obutawuteekateekanga 8 oba ne nteekateeka ku lunaku olulala naye bwe ne bawulira nti oba ogenze bingadde ku LC nzolaba kinkolako bampita abakyala bateekateeka omukolo ne bampita nga meya mbeera omugenyi omukulu ne baŋŋamba meya togenda embooko egenda kubeera ne mugamba ŋŋenda naye twagenda okutuuka eyo era ebiseera bya RDC nga badeployinze baleese tear gas bakuba abakyala ab'omukyalo abateeseteese olunaku olutali lwa 8 nze mbadde nsaba bbe lwaki baagala okwekukuutiriza ku ffe kati ng'ennansana n'awalala wonna oluusi tebafuna abantu nga babayise ne baagala bajje bateekinga ova omukolo gwaffe bafune political mandate nze kyenjagala okusaba nga tuvudde wano ng'abakyala RDC ayogedde bulungi meya bakitte bw'aba ategese naawe ng'oli mukyala n'omulala ate lwaki onnumba okunkuba tear gas nze mbadde nsaba ndeka ngende mu maaso bw'oba ompa obukuumi bumpe bw'oba tobumpandeka mbe nga nsobola okwogera n'abakyala bange naye abakyala bangi obwedda omukyala Kyagulanyi kyogedde nnyo nti abakyala lwaki baatulonda naye ng'abakyala batulonda ne basula nti abakyala tujja kukola ebintu byonna nga birina okubeera kati omwanya ogenda mu ka LC abakyala kati abo banaasanyuka ddi nga tugenze kukubaka so nze mbadde nsaba nti gavumenti ebeere omu bwerufu sinsiale emboko zetukubereke kwenya abakyala nti etwagala ebintu bitabuse ebintu kakati tulina okulwana nga abakyala ate tulwanire nga tulwane pate kuba abantu betaaga obuki betaaga okuba nti bafuna obwenkanya abakyala baavu nnyo emyaka 4 abaana tebasoma tebalina kyakulya Uganda dress them olaba abakyala bibafana sinsiale president government ya president Museveni yali badde efuna ku nsonyi nti abantu ayogedde bingi mbwa ayagala nnyo abakyala abaagalawa ekikumi mwana mu mukaga jaka ababiri abo opposition alina 14 bayogera byayagala kwogera nze nsuubira nti ngamaliriza abakyala tweyagale RDC ne bwabanda bikasabeera mukyala nga meya ateeseteese bakitte ndekanze njogere n'abakyala bayimba sikuyise atoleke kujja kunkuba tear gas tweyanziza nnyo tweyanzege tugenda mukumulako naye bwe tukoma okuva mukumulako abakyala bonna bendi nabo tugenda kwogera ku programs ezizze eza government program nga grow program nga PDM program nga UAP twagala abakyala bano batubuulire mwe nga gye muli mukyala bakitte wa NUP mukyala Kyagulanyi ali mu civil society Mariam Nalubega RDC ali mu government ali mu security batubuulire abakyala baganyuddwa batya mu nteekateeka zino kubanga waliwo n'ebifo ebimu nga abakyala bagamba tebaziwulirangako ogenda n'otuula mu meeting n'abakyala nga bawera ne babagamba nti bannange zeno ssente za grow mwazifuna nga tebazifunangako naye ne mu parliament muwulira abantu bakyemulugunya ku nteekateeka zino nga abakyala tebaziganyuddwamu bulungi yes program zizze zeetaaga kukyusaamu zeetaaga kukola zitya katukomewo tuli mu program parliament yaffe Kinamnanyakatonze mnana CBS FM oli ku program parliament yaffe era nga mu studios nze Joyce Bagala okutusako program eno kulwa munange musajja wa Kabaka Medi Nsereko Sebuliba mu studios ndine Regina Bakitte mayor owa Nansana municipality wa kibina cha National Unity Platform atende mchala Sophie Kyagulanyi ngono ali mu bibine bibona chewa n'okulwanirira abakyala Oxfam mu Uganda songa ndine Mariam Nalubega RDC owa district ye Kayunga tuli ku nsonga z'abakyala njaga kutandika ne mchala Sophie Kyagulanyi ku nsonga z'enteekateeka eziteekeddwawo government enteekateeka nga grow enteekateeka nga PDM enteekateeka nga UAP n'endala zonna ezigenderedde okutumbula embeera z'abakyala eyo mchala Sophie Kyagulanyi gy'oyita ku bintu by'otunuulidde abakyala b'osisinkana abakyala b'olwanirira abakyala bakugamba nti programs zino ekisooka bazimanyi ekyokubiri baziganyuddwamu ekyokusatu zibatuuseeko Mukyala Kyagulanyi neyanza nnyo honorable Bagala nzikiriza nsooke ntereezeemu eri abatuwuliriza information emu honorable agenze n'agamba nti abakyala basinze kwenyigira nnyo mu byabufuzi okuva 1986 President Museveni lwe yajja naye mbadde njagala ntereezeemu ngambe nti actually maybe kyeyandigambye nti abakyala beeyongedde omuwendo gw'abakyala abenyigira mu byobufuzi gweyongedde that's a given naye abakyala benyigira dda mu byobufuzi actually ng'otunulira mu legico abajjukira history wa Uganda twalina omukyala baamitanga Sarah Ntiro tubali n'abakyala ab'enjawulo abazze nga benyigiramu okuggyako nti babadde batono naye nga baaliyo kye twebaliza government ya President Museveni is that yateeka mu nkola
Uganda kye yali ekkiriza ekyamawanga ag'ensi yonna kye yasalawo nti abakyala mubakkirize benyigire mu byobufuzi. Kitegeeza nti ne bwe yandibadde president mulala nga tuyina nga Uganda already yali emaze okusalawo ng'eggwanga. So ekyo kye mbadde njagala okutereeza. Ekyokubiri kyenterezaamu nti kati sikyakola na Oxfam, nkola ne kitongole bakiyita Enable, kitongole kya Babirigi, Belgium Development Corporation. Naye nga ne Oxfam ng'era yaliko era mba nayo kyajogera kubanga njogerera bakyala. Kati ku programs za gavumenti ezigendereddwa okujja abakyala mu bwavu. Naye nga zibajja mu bakyala mu bwavu nga zisooka ne zibateeka ku mutindo ogw'okubeera nga nabo beenyigira mu by'okukola ensimbi kubanga yemu ku ngeri Uganda gye yagala okukulaakulanamu. Nja kugamba nti eyo gye mpita gye ntambulira abakyala ab'enjawulo balina different information. Bwe ntunuulira kati abakyala abensinga okubeeramu aba private sector be bayita abakyala banneekolera kigambo ekyo abakyala abakozi ba ssente abali mu business ez'obwannannyini abamu bagimanyiiko program tugambe eya grow bagimanyiiko. Bw'obuuza oba ddala bagifunyeemu ekyo kibuuzo kikyali kizibu okuddamu kubanga bakya implementinga. Ate nze mu programs zino zonna nze ndowooza is still a drop in the ocean. Tutandika butandisi oba gakyali mabaga. So okutandika okulowooza kufunamu ndowooza obudde bukyali okusobola okugamba oba tufunye oba tetunnafunamu. Ekisinga obukulu bakyala bamanye, bakyala bagende basabe ssente zino. Naye njagala okwongerako nti ssente zino bwe zijja bwe ziti era kirungi nnyo nti tusabe abakyala bamanye engeri gye zijjamu, engeri gye bazitunnyonnyola n'engeri gye tulina okuzifunamu ebibiri tebikwatagana. Engeri gye bakunnyonnyola balinga bakugamba ssente zo twazitaddeyo wali genda oziggyeyo. Nyangu bw'otuukawo bakuwa sayininga wano sayininga wali nga bakuwa. Naye bw'otuukayo emisoso mingiko ate ebimu abakyala tebabirina bye bakusaba obeere nabyo osobola okufuna ssente zino ebimu abakyala tebabirina. Kati ekyo ne weesanga kiremeseza abakyala bangi okufuna ssente zino. In fact abamu bakugamba ezo eza gre ziri mu banka sijja kugendayo. Si za abagagga naye kwegamba banka abamu bakiwuliranga abamu ezimu za looni tebalina musingo gwa looni. Biki ebikola ng'omusingo mu Uganda yaffe? Ebikola ng'omusingo mu Uganda yaffe olumu singa kubeera ttaka. Kale ettaka, ekyapa ky'ettaka oba omukyala bw'aba akola omusaala gwe naye bameka abakola batono nnyo. Bwetunira abakola mu Uganda formal sector abakyala abakola n'abaami abakyala tujja 17%. Okitegeera. So abakyala abasinga tebakola ebyo biri fomu byamu okubeera n'omusaala okusobola okwakisesinga ssente zino bwe ziba nga zizze nga zaagala omusingo gwa musaala. Bw'otuuka ku byapa by'ettaka ekyo tukimanyi kyekimu kyatulemye ng'eggwanga. Abakyala okubeera nga beenyigira mu kugula kubeera n'obwannannyini mu kukozesa ne mu kufunamu mu mataka. Ekyo kikyesibyemu era mu bye bakugamba bwe tukyafuna obutabanguko obusinga businga kuva ku ttaka. Ettaka at household level awaka mu maka ani alikozeseza ani nannyini waalyo era akoze eki. Most times banannyini baalyo abatera okubeera abaami baffe balisinga. Bwe balisinga ne bajja ne batugobawo oba batutundiramu bakutundirawo nga tomanyi na kumanya olaba bakugobyewo oba batasobodde kukola ebyo byonna nga bafuna mulungi nnyo bwafa ab'ekika kye tebakukkiriza naawe kukola ki kubeera na bwannannyini ku ttaka eryo wadde ate oyinza okusanga ng'ebiseera ebimu wateekako akasente so nga mukola ki nga mugula. Ezo ensonga zikyali ziremesezza nnyo abakyala okwenyigira mu programs zino okusobola okufuna ensimbi ez'okukozesa mu bizinesi ezo ezaki ez'obwannannyini. Bw'otunuulira PDM Parish Development Model ekigendererwa kyali kyakutuuka kuba na Uganda bali abakyali eri wansi abeetaaga akasente ako basobole okuvaayo kati balina okuba nga bali mu kibiina naye bw'otuna sente ze babawa si zeezo z'osobola okugamba nti osobola zikolamu ekintu.
kiyinza okujjayo mangu nnyo osobola okulaba enjawulo gye kikozeewo mu bwangu ddala. Women's Economic Program yayo yali challenged kubanga yalimu nnyo obuli bw'enguzi mpankuwe abakyala tebalina byakuwa, tebalina ezo sente ne babanga bali mu business era tebalina sente because kitegeeza bajja kuwa ku capital waabwe osobola okufuna sente, naye ogenda okwesanga z'ofunayo nazo si ze ziri awo ez'amaanyi nnyo. So gakyali mabaga. Twakatandika butandisi maybe mu myaka ng'etaano nga program zino ziteekeddwa bulungi mu nkola, abaziddukanyiza bulungi, abakyala bonna bafunye information, abakyala bonna emisoso bagijjewo, bonna bafunye, tujja kusobola okwogera ku kufunamu kwa program ezo. Mariam Nalubega, RDC, manyi nti mwe bamu kubali mu kuteekesa mu nkola enteekateeka nga PDM. Mukyala Sophia ayogedde ku buli bw'enguzi n'ayogera ku mpankuwe, manyiyo waliwo eyo district card emityana eyo yayogerako olunaku lumu n'agamba nti abantu abali mu PDM bamanyi n'okugamba bakyala b'abantu nti olina kumala kubeera nange olwokufuna sente ng'abantu batwalidde ddala bakyala babannaabwe. Enteekateeka zino ziri zitya? Mbadde njagala okusookera kuddamu ku mukyala Kyagulanyi aninaanye agenze n'agambamu nti President atuyambye okuimplementinga naye etteeka lyali lyayita dda ku nsi yonna nti abakyala baweebwe eddembe, naye ng'awenjogerera tukyalina amawanga mangi agatawa abakyala ddembe. Kati bw'oyogeranga ku Saudi Arabia ndowooza emyaka oba gyali ena emabega okukkiriza abakyala okuvuga emmotoka. N'olwekyo bye mulaba mu Uganda muyinza obitwala ng'ebyokwejalabya nga mumanyi nti biri mu mawanga gonna, naye amawanga agamu abakulembeze baayo tebannaba kutandika kuwa bakyala ddembe nga President Yoweri Kaguta Museveni eyateekawo ekifo kirambe ekya Woman MP omukyala abeere nga akiika obanga ennamba y'abakyala yeeyongera mu Parliament. N'olwekyo njagala kutandika ne programu ya GROW. Programu ya GROW batugambye nti kuliko emitemwa mingi okufuna sente za GROW. Abakyala abamu tebalina byapa, naye nga kyenjagala okutangaza eggwanga ku lunaku olwaleero lw'abakyala nti buli programu ejja eyina abantu betajetinga. Kati programu ya PDM yajja ng'etajetinga omuntu waffe owa wansi nga gwe twagala aveeyo ayingire money economy naye atandike okubeera ng'afuna oba ng'ayongera ku nyingiza ya maka, era eyo yatajetinga 39% of the population. Eyo program ya PDM. Ate program ya PDM eno ewa buli maka akakadde kamu. Kati mu Uganda tulina emiruka miyitirivu. Kati wempaka study eye Kayunga tuyina emiruka 7 ne kati wano wenjogerera buli muluka guliko miliyoni 3 era agoge maka 3 okubanga gakola. Entandikwa teyina kubeera nnene nti okutandikawo oyina kutandika nakawumbi. Omuntu anaakola, omuntu omukozi bw'oba otandise n'akakadde ng'onookola, omukyala atembeeyo obwenvu bwe mu kibbo omwongeramu akakadde kano kayina engeri gye kamuyambamu. Omukyala alenga emyera gye ku kkubo omwongeramu akakadde kano kayina engeri gye kamuyambamu. Tulabye abantu bangi abaguddewo amaduuka, nagulawo edduuka ne miliyoni 10 n'otuuka ku dduuka nga teririiwo after 3 months. Niye tulabye abakyala bangi mu butale nga batandise n'akakadde baweeredde abaana nga ng'olina agamba omwana wange natandika n'ettooke limu ku mmotoka ate bampola naliwole n'atandika n'ettooke limu lye baamuwola. Omuntu anaakola akola, omuntu ataakole. Tulabye abantu bangi abafunye sente nnyingi amanya sijja gasanguza ku mpewo naye nga wenjogerera nga talina kyalina. Omuntu anaakola entandikwa yonna wonna we bakukwatiddeko okola. N'olwekyo eyo programu ya PDM eyajja ku muntu waffe ali mu 39%. Programu ya GROW nejja. Programu ya GROW nejjira omukyala eyeetaaga mu capital. Kati omukyala akoze n'ava mu 39 najja wano mu money economy. Abakyala basubula mu bikuubo. Abakyala bangi, abakyala kati bagagga ng'ate they are business people.
abakyala baguza amataka gaabwe balina ebyapa kati eyo programu nejjanga ya mukyala ayina ekyapa eya grow naye nga mugijjonyodde bulungi abantu tuginnyonnyola era ne wano wendi nginnyonnyola eyo programu nejjanga ya mukyala ayina kye yeekoleddewo ng'ate omukyala ono ye already business ye yakula ayagala kwongeramu obukadde ngaaga obukadde nga 2 katwaliwo omukyala gwe nalambulawo ekaazi ng'ayagala sente za grow ng'omukyala oyo ayina kye yeekoledde omukyala oyo nga ali mu nanansi za parkinga azikaza n'azipakinga ng'alinawo edduuka lye katwaliwo abakyala abali ku leve eyo be balina ogenda mu sente za grow ne tubeera ne women entrepreneurship fund eyo fund ya mukyala ali willing okukola ne mukyala munne okwegatta njala kuwuliriza kuva gy'oli ku PDM mubadde mugikolamu ebintu ebyo byogerwako obuli bw'enguzi ebintu by'abakyala bimpankuwe mu PDM nammwe mubiwulidde complaints zizze wammwe era muzikoze mutya naddala ku ludda lw'abakyala basabayo akasente datasima ya biki bwe bityo ya complaints tuziwulidde naye abakyala era buli lunaku njogera nabo twafuna cases mu PDM kuza parish chief mu kifo ky'okuwa akakadde namuwa emitwalo 8 mufo kya kadinali akabiri bajja ne bawaaba right emisango ne mugitwala ku police naye tebaagala kujja kuwandika statement bali bantu kusobola kubavunaana already ajja n'akuwaabira n'agamba parish chief akoze kino naye tayagala omuyite ataawo n'atya n'olwekyo ekyokulwanisa enguzi mu PDM mu program za government na buli wamu tulina okubeera abavumu ne twasanguza abantu abo abakola ebikolwa bino ate nga tuyina obujulizi nga si kwonoona bwonoonyi mannya g'abantu naye ng'olina obujulizi omuntu wamuwa obukadde emitwalo 2 obanga omuntu yakugamba nti okuteeka ku lukalala olugenda okufuna sente za PDM emitwalo 5 gyange 5 gijjo n'otuukirira office ya RDC n'otuukirira CAO n'ogenda wa probation officer commercial officer production bonna n'obatuukira n'obagamba omuntu ono aŋŋambye nti okumpisaamu ku programu ayagala obukadde 5 n'otugamba ne tumukwata tuba tumukutte tumututte ku police naawe jangu okole statement file wene egende wa RSA ebeerenga ezitowa ng'agitunulamu ng'alabira ddala nti omuntu ono ekikolwa kino yakikola tumutwale mu kooti tumukwateko ng'amateeka bwe galagira naye ng'obwo obukenenuzi bubaddemu era tulabye emiwaatwa mingi nga bano ba parish chief babawummuzaamu abamu nga babagoba era nakyo kitawaanyiza nnyo programu ebaddemu obukenenuzi bwo bubaddemu naye nga tulina okubulwanyisa fenafena kati abantu waliwo parishes oba emiruka mingi teginaba kufuna sente kati abantu abo enkulaakulana mu bitundu ebyenjawulo abamu bafunye abaati bannafuna abala bagamba muddeyo mu electoral commission parishes mu zaatekebwawo mu bitundu byakulonda kati olaba nga abantu abamu bafunye sente abamu tebafunye kubanga tebanabeera coded kati naddala nze njagala nnyo omukyala olw'okuba nti tuli ku nsonga z'abakyala abakyala mubayambye mutya naddala mu bitundu ebyo batandaba kufuna n'obategeeza nti wano temunafuna lwa nsonga gundi abakyala Kayunga bafunye sente za parish development muddo era abakyala balina omuwaatwa gwabwe okufuna sente ezo abaliko obulemu n'abavubuka balina omuwaatwa gwabwe ogw'enjawulo abakyala Kayunga beetabye mu program ya parish development model era bw'otambula n'obalambulako balina bye beekoledde era balina gye bavudde era balina bye bakulaga n'olwekyo omukyala w'obanga oli eyo nga tonnaba kufuna sente za parish development model mbadde nkusaba otuukirire office ya RDC tugenda kukuyamba tukukwasaganye ne production officer wamu ne commercial officer tulabe ng'oganyirwamu naye ng'abakyala eno programu bagyetabyemu baganyiddwamu era w'oba otambudde n'obatuukamu bayina ebintu ebirungi bye basobola okugamba engeri gye beekulaakulanyizaamu. Tenza nnyo Mariam Nalubega RDC wa Kayunga tugenda kumulamu tugenda kukomawo nja kukomawo ne mukyala Regina Bakitte mukyala Regina Bakitte ogenda tubuulira abakyala abali mu NUP abakyala abali mu opposition abakyala bano baganyuddwa mu programs zino essente bazikimayo bo bafunyeemu kubanga alo gye batugamba nti bawaako bamu abalala tebafuna njagala mukyala Regina Bakitte otubuulire nga tukomyewo okuva mu bulango buno.
Kinamna katunyeze mnana CBS FM oli kumpewo za radio y'obujjajja era nga program gy'owuliza bagita parliament yaffe olunaku lwa leero lunaku lw'abakyala mu nsi yonna era nga Ssaabasajja Kabaka yasiimye nti abakyala twegazaanyize mu studio za radio ye. Tugenda wa mukyala Regina Bakitte nsonga eza programs eziteekeddwawo okusitula embeera z'abakyala, programs nga GROW, programs nga PDM, kazibeere ziri Operation Wealth Creation, bonna bagaggawale n'ebirala. Abakyala naddala goli wa National Unity Platform, bakyala bameka bomanyi nga ba opposition ba FDC ba abakyala ba NUP sente bazifunye baganyuddwa, tebatawanyizibwa, tebakubwa miggo, tebagamba muddeeyo oba kwebuzaabuza leeta empapula eno leeta wano sign here sign there. Naddala abakyala bali ku ludda oluvuganya awo we twagala mukyala Regina Bakitte. Ne amzanyo honorable okusooka fe nganze meya we Nansana, of course fe tuteeka mu nkola era njala kusooka kubategeeza nti gavumenti okusooka bwe yali egabanya sente zino teyatunuulira bungi bw'abakyala, kuba tiyagenda n'egamba ng'ekayunga bayinza okuba balina emitwalo nga 3 kati ebibuga ebikuze because of the urban challenges n'abantu fe nga kati nga Nansana eri million namba ey'abantu. Ogenda n'otunuulira no kale n'ogenda ng'ebushenya awalala n'olaba emiruka giyinza okuba miruka mingi naye nga mulimu abantu 3,000 naye nga nze wange buli muruka ng'ogw'emaganja gulimu abantu emitwalo 2 naye bwe baali bayisa bagamba buli muruka gufune million 10. Bwe ba million 10 nga walimu afuna akakadde kamukamu be bantu 10. Naye we njogerera wano nti gavumenti ne million 10 tenabazire tayafuwaddeko 5 kati bakyala 5 kangambe ku mitwalo 3 abali katugambe maganjo oba ne Nansana. Ekintu ekyo how do they betumala okulaba nti wote wali bwenkanya mu kutuwa sente kye balina okutunulamu okutuusa policy. Ekyokubiri yengeri gy'ofuna sente. Ala disayogedde production department is okay ne commercial ekikola naye kakati PDM secretariat ate bwe yatudde nega nti kakati omuntu okufuna sente gavumenti ngaffe Nansana bwe tumala obikolako tubiweereze sooka wa diso abirabe giso yasooka disa abirabe ara disa abirabe kyokka financial negenda kuggwako naye mwamala dde okuyita mu bakyala batambudde ku magombolole y'eggombe bagenze ebusukuma buli lunaku ate munaku bateekamu sente. Kati ogenda okwekanga mugenda okuwa omuntu sente oba miliyoni emu nga 10 at least miliyoni nga mitwalo nga 3 gimaze okugenda. So ne byokulwase y'okufuna sente ezo na dazini za PDM naye eremesezza okwekulaakulanya. Ekyokubiri gye twawa sente omuntu ayinza muganti ayinza okuba agenda kulunda pigare oba agenda kulunda nkoko bambizi n'ebirala naye weesanga nti okugenda okugula piglet yemenze kwa ya mitwalo 2 oba 3 notekako cost ya feeds ali kakadde mugenda okumalako nga neche yagula balunda nkoko kyalunda kyonna nga tenaba nakula kweza nga sente ziweddewo omusubira genda maaso oba kugitunda. Simanyo baba naboogera government bala disi bali bakoze evaluation nebo bawayo bubi sente kuba bawayo abantu basobole okwekulaakulanya. Twagala abakyala babenga basobola okwekulaakulanya economic empowerment okubanga oli omuntu alina kyayingiza ng'omukyala mu maka. Eyo nayo nebeera challenge. Ekyokubiri okubba ettaka land grabbing n'ettaka olina agatamu baba wagenda kulima kasooli n'okeera enkyakasana kaase because Uganda ffe tusinza okuwona obutonde bw'ensi wadde badona batuwa sente ne ziriibwa naye nga weesanga nti ne be baalima byonna byakala kyokka bakimanyi nti sente zino zakuzzaayo okujjawo nga president anaaga nti agenda zibasonyiwa. Sente zino bazeewola balina okuzzaayo with an interest. Ekyo twegattako poor roads amakubo amabi. Bw'otunula mu Buganda ffe tusinza amakubo amabi gonna amakubo okujjako ffe tasobola okugula grader naye amakubo agatali tamakiti Buganda yonna yali badde twakendeza traffic jam tegakolebwa. Ezo zonna factor baali baleeta PDM bazitunuulira. Nze kyenjagana tunaba ku bakyala ku bakyamula kuba bakyala bana amakubo bayita makubo ogenda okuzaala oyo atunda amenvu gwe bagambye ayita mu kkubo olwo bw'anaagwa mu kkubo n'amenyeka ajja kutwala kumpi mwezi mulamba talina sente za fidio zimutwala mu ddwaliro. So those are the challenges eziri mu PDM zenjagala okulaga nti government yazitunuulira as much as yaga nti etuwadde naye ogenda okwekanga ate omuntu agenze mu straight liability nti sente yazifuna nze nendowooza nti government yali badde oba ekyusaamu enkola
eyinza okugamba nti oba ekomyewo bayongere sente mu agriculture. Simanyi lwaki sente yazijja mu agriculture neyagadde zicontrollingira awalala. Ziddeyo mu agriculture baddeko bakomye cooperative society nga bola policy yaki eya Buganda. Kakati tulina gulo nze bwe yajja omanyinzi bwe kijja nsooka n'ekitesting. Nagendayo ko wali ku sentina ye Nansana. Ngaba ninjagala kujja kufuna ku sente za gulo. Nga bantwala omukyala gabikolako banenga omukyala ambalira nga ngamba olina okuleeta ekyapa ky'ettaka. Kakati ekyapa ky'ettaka ate yangamba buli mwezi olina okusasula obukadde 2 nze bampe emitwalo 9 nga meya ne ngamba yizo sente kati gulonze meya oba nemeddwa bansaba kyapa kyattaka kati omukyala ali eri awulira gulo yanze nawe namulira mu kyaki nenga kangende ku gulo naye ngenda funa sente so ne gulo naye yasigala gulo simanyi oba gye bamujja sabitegeera na bulungi byali bya bufuzi oba byali bya kuyamba bakyali era genda mu maaso gulo ne simutegeera era nze saagenda mu maaso nakwewola tulinayo UWEP Uganda Women Entrepreneurship Program yaliwo naye nze gavumenti njagala egenda n'ettaka yaleeta ebyabakyala okuba nti basobola okwekulaakulanya ng'abakyala fine naye challenges era zezimu nti abantu bano abafuna ssente bakyusa nze kati nga ku UWEP walabanga ebibiina by'abakyala nga tobimanyi bwe bagamba meya jangu olonkinga ogenda okulonkinga abantu be walaba ematugga ate n'obasanga mu lugo okuba DC yabimanyi finally emyoga najjo bwe giri batwa milioni 5 mu kalulu tetwasona zimonitoringa zo government sende jezijja yezijja abantu bezibwa tobategeera so nze waliwo twagendako emaanyi eyo n'obukaranga abayo ne batugamba nti ffe twali tumanyi batuwadde ka sente kweriira kubanga twali mu campaign kati ffe twalonda nga tumanyi era bo bayogera very innocently nkugamba nga ye talina na nsonga yonna gy'amanyi n'agamba nti ffe twali tumanyi batuwadde bubi kutwebaza kulonda emyoga bwe twali tumonitoringa ejo bajwa ba hoteli ne bawa ba boda waliwo abaga nti kati bajja ne bangamba Nansana mbu bagenda kubeera wa abakola ki bali bagamba kulunda naye ne mbagamba mumpe ekidde banakyo saakiraba nalaba nga abantu bayingira bagenda wa RDC omanyi bajja ne batuula okwegamba ebuzi wetufunye kyenjagala okumaliza n'ebintu biri political bino bintu onalebo bya bufuzi buli omwalo anazzawe naye kakati babi batubya byonna ne bibaawo nga tubiina mu government 40 years bibadde bambi agezaako okula nti abakyala abajjayo naye ddala bw'okola evaluation omukyala ampuliriza olwaleero njagala nze mbutuulire bani abali bafunye ku sente ezo ne bafunamu ne bagenda mu maaso oba zaasigala politically kusanyusa government eri mu buyinza. Okay, tweyanzizza mukyala Regina Bakitte Mayor Nansana Municipality. Sophie, ku nsonga eno ey'abakyala kuba bwe tuba twogera ku bakyala tetugenda kwogera ku mukyala nti ono wa NRM, ono wa DP, ono wa FDC, ono wa NUP. Abakyala gwe mukulaba okuko kubanga waliwo gye mugutuuka eyo abantu baakowakowadde oli nagamba ebya gavumenti ebya kiki bandikoze kubanga omuwendo njagala nnyo okulaba nga abakyala bonna oba waaki oba waaki nga bafunyeemu bakyala bayinza kukola batya magezi ki gowandi bawadde abakyala across the political divide. Across the political divide honorable Wekayunga yakyogedde dda tukolaganire wamu tuddeyo tweyambule zino engoye z'ebyobufuzi because kyetudiringa nakyo kati mu Uganda is buli kimu kya byabufuzi buli kimu ne mu maka gye tuva weesanga ng'ebyobufuzi biyingiddemu so ne kitu challenginga nnyo bw'otunira program zino for instance singa zaaleetebwa nga n'abazikolako tebalina we beekwasiza ku byabufuzi nga ziri wabweru wa structures ebyobufuzi osanga maybe abakyala bandikoze eki bandizeyagaliddemu naye ate era olina okumanya programu zino tezaali za bakyala bonna ate size ezizoggwa omukyala ali eyo alowooza nti baatuteredde ssente wali olina okuba ng'olina by'olina nja kuwa ekyokulabirako nga grow y'abakyala abalina ke beekoledde abalina businesses ezitambula bw'oba tolina business etambula toddamu na kubuuza grow tetuzirabanga gireke si yiyo naye bw'oba olina business etambula nga tonnalaba grow gw'oli waddemba okubuuza kubanga olina kulaga nti olina business etambula ogitaddemu ssente bweziti weetaaga bukadde 2 babukuwe oyongere mu business yo katutandike okulaba wa wootambula naye ojja kusanga n'oyo ajja kugamba nti kambeere n'obukadde bwange buno 10 aga 2 aga grow mugira mulinda okugamba asinziira ku ki
bw'otunuulira PDM abakyala abatalina PDM beenoonya beeyagala okutagetinga tebalina sagagamba nti tebalina magezi naye tebalina kumanya kwa kukozesa nsimbi. Ensimbi bazikozesa batya ne zizaala nsimbi zinnaazo. Kyova olabanga awo bakugamba nti ffe bwe twazifuna ne tugabana ne tulya n'engula n'ekyennyanja twalya ngege. Ffe bwe tutyo bwe tukozesa ensimbi. Financial literacy eri wansi nnyo okusingira ddala mu bakyala. Of course bakugamba nti program zino basomesa abakyala ku ngeri ki gye balina okukozesaamu ssente zino. Naye njagala mujjukire nti literacy levels za Uganda nazo ziri waggulu ate okusingira ddala mu bantu baffe abali mu byalo. Va mu bavubuka kati ab'emyaka gino tugambe emyaka 25 egiyiseewo naye mu balala abali mu byalo abali mu bwavu obuli bwe bayita abject poverty literacy levels ziri wansi nnyo. So bw'ojja okumusomesa engeri ki gye bakozesaamu ssente zizaale ssente zinnaazo oweenyigire mu byokola ensimbi ozaale ogaggawale ebimu tebijja kukola ki bw'aba alina ekizibu tugambe kyagenda mu ddwaliro ezo nnyini ssente zajja okukwata agula epanado. Tuli ffenna so ekyo nakyo nekiba nga kichallenginga nnyo programs zino. So singa ziba nga zikwatibwa abali wabweru w'ebyobufuzi ojja kwesanga ekyo nakyo kizibu. Lwaki structure y'eggwanga lyaffe kati oli asobola okugamba nti structure ya byabufuzi tugirina mu local government act eyali ey'okubeera eyaffe ffenna naye ate nejjeewambibwa. Nze njogera nnyo ku buwambe kubanga ebintu byonna biri mu buwambe. Institution ezaali eza gavumenti zaawambibwa ab'ebyobufuzi bazikozesa okutuukiriza ebigendererwa ebyabwe eby'ebyobufuzi. Kati obuwambe obwo tunaati tubugjeewo tetujja kuddamu kufuna bya Uganda. Ebya Uganda byali bya Uganda osanga bitwandali tuyitamu kubanga kati bw'otunuulira nti eza PDM RDC yazimanyiko yazoogerera si kibi naye RDC akwataganiddewa n'abakulembeze b'ekitundu ekyo ne bakkiriziganya ku muwendo gw'abantu abali mu kitundu ekyo ne bajja okuzigaba emiliyoni 3 nga bamanyi nti mu kitundu kyaffe kino tulinamu abazeetaaga be tumanyi ffenna be tukkiriziganyaako 30. RDC ajja kuba ne lisiti eyiye ne bano bajja kuba ne lisiti eyaabwe osange nga bali mu kusika miguwa bange sibange sente za Museveni sente za bitabuke. So ebyobufuzi bwe tutabijje mu bintu bya kulaakulanya Uganda tejja kulaakulanya Okay, tuyanza kakati aho wennyini Mariam Nalubega RDC Kayonga omukyala Sophie wakomyewo njagala tutandikire mweba RDC ate kubanga gwe bogenda era ogamba Mwami Museveni azifu nti singa waliwo president omulala ye yandi batavunanyizibwa ku byaggwanga muleetera abantu okulowooza nti oba omukulu ayamba buyambi kwegamba embeera yakuyamba buyambi ate nga obuvunanyizibwa bwe. Ekyo kisooka ekyokubiri njagala obuulire abakyala abawuliriza nga nesibye nnyo ku kintu ekyo kubanga nkimanyi abakyala bangi bakomplaininze abatali ba NRM nti bwe bagenda oli ne baba tamugambye butereevu nti tojja kufuna ssente bamuterawo emisoso mingi nnyo yena atakola ki n'atafuna. Ekirala mu kumontaringa ssente zino ogenda okulaba nga bayise era ono yaliwo ye wa NRM ono yali mu buyinza ono eki abalala bonna ne mubaleka bbali. Ekintu ekyo ku nsonga y'abakyala mukyala Mariam nga RDC nga gwali mu kintu mufuba kulaba nti mwenyweza mu buyinza oba muyamba bakyala kusituka. Webale nnyo webali eddala honorable. Eno program ya PDM bagikola bulungi design yayo era ffe nga ba RDC omulimu gwaffe kwe kulondoola ku district level okulaba program nga bwetambula. Niyo program eno yetengerera. Program eno buli muluka guberako ne PDC Parish Development Committee ebeerako ne committee eyo yekola selection fa abantu mu byalo tetubamanyi. Committee eno kubeerako chairperson wa LC1 era bo bennyini be balonda abantu be balaba abo nga bandisaanidde okuganyirwa mu
program eno eya parish development abeerako ssentebe wa NRM ssentebe wa NRM abeerako kubanga program eno tugi implementinga yayita mu NRM manifesto. There is no way, Lindako. There is no way. Lindako tewali buwambe. There is no way. Owanupu wana implementing a program eno ayagala okujjako government program agite. Program eyo tujiyise mu National Development Plan ya Uganda. NRM kumuluka ayina okubeerako na implementinga manifesto ya NRM abeerako nga implementer omulala abeerako kachiko k'omuluka kubeerako chairperson wa LC2 ow'omuluka kubeerako bashako leader kubeerako abantu bangi bonna ne batuula chairperson wa NRM abeerako kulaba ne abeera alondoola kulaba ng'emiteeko egyateekwa ku programu eno gigobereddwa kulaba ng'omuntu afunyeemu ate si oyo afuna omusaala kubanga ya muntu waffe ali ku grassroots ogwo gwe mulimu gwe aliwo kugirondoola kulaba kiringanga bwe nazaala omwana wange ne muwa omuntu ampalana ayinza omuwa obutwa n'ekirala nkubuulira ekiteesako chairperson wa LC2 wa NRM ku muluka kulaba nti programu eno etambula kubanga ye ayagala nnyo etambule ayagala nnyo abantu baganyirwemu okusinga omuntu yenna omulala kubanga programu yakola ki yagireeta mu National Manifesto ya NRM. National Development Plan ya Uganda katugenda National Development Plan 4 eyogera ki ku programu eno. NRM sijiganye ebere nayo mu manifesto yayo sijiganye naye bakwataganira wa kubanga bombi batwala Uganda abeerawo kulondoola ow'omuluka ayinza okubanga wa NUP naye abeerako kukola ki kulondoola structure zaabwe ng'ebibiina. Sophie Lindako kambuze Mariam ekibuuzo kino eggwanga lino mukkiriza nti liri mu nkola ebibiina ebingi nati kyenkugambye tukikkiriza kyenkugambye chairperson w'omuluka ayinza okubanga wa NUP nati nkubuulira ayinza okubanga wa NUP chairperson w'omuluka abantu be bamulonda kati nkuwadde case study naye kugamba omuluka guno chairperson ayinza okubanga wa NUP naye ku implementation eki naye kwali okuimplementinga programu eno mutegede chairperson w'omuluka ayinza okuba wa NRM oba wa NUP naye nga mutaddeko ssentebe wa NRM lwaki muteekako ne basentebe wa NRM ye nannyini programu ye manifesto njagala kutegeeza mukazi wattu ngamba president bw'ayitamu eggwanga ne limulonda tukozesa manifesto ye okuimplementing eyo bye yagamba kirungi nnyo kati tujjewo National Planning Authority tujijjewo National Planning Authority ne National Development Plan tugenda ku manifesto ya ruling government manifesto nedda CBS tusigaze manifesto ye NRM kubanga sente za muna Uganda zawa mu musolo nazo tuzirowoozeeko tubalirire muna Uganda aw'omusolo nze kamwa koogera mpo omusolo wano ogutaka wansi wa miliyoni 5 buli mwezi kati chairman wa NRM kumuluka balondoola programu ya gavumenti Uganda okulaba nga abantu bafuna sente katugende tumuleko ate nga yakola manifesto programu ya PDM kirana munana katonyeze munana CBS FM studio ebugumye nze Joyce Bagala ntuddewo okulwa musajja Kabaka Medi Nsereko Sebuliba mu program parliament yaffe olwaliro ngena kusomwezi 8 Women's Day olunaku lw'abakyala mu nsi yonna naye nga tetunaba kudda eri abateesa baffe bannayuganda ekipya kikino tubanjulira Luke Solar Power baina kalonda yenna kwatagane solar baina battery ya solar empya esookedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor nga ewangala emyaka 45 beddu baina offer eri amasomero amalwaliro bank n'ebitongole ebirala era nga mwetaaga amasannyalaze aga solar single phase ne 3 phase ku bbeeyi ntono baina ne kamera kika kya kalavu eziraba ekifaananyi ekya colored mu nzikiza bakuwa solar matalaana ku mitwalo 9 solar okuli TV ku mitwalo 75 kalebe yune one biru z'amasannyalaze Luke Solar Power basangibwa Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road room
07 e Kampala basangibwa ku Lubaga Road G1 Hotel ebisinga bakubire ku note 75 8 15 19 14. Ate tukwanjulira abajjanjabi b'omugongo abantu baffe mwenna tukwanjulira abajjanjabi b'omugongo abantu mwenna tubategeeza ntulese enzijanjaba empya ey'omulembe eri abalwadde b'emigongo amagumba discs agaseeseetuse ne ganyiga nerves oba omugongo nga gukuluma mujje tubajjanjabe muwonere ddala ku ssente entono nnyo. Tukola therapy treatment massage wamu ne home care treatment nga tukujjanjabira n'awaka. Tusangibwa Kawempe ku 5 okulira na Equity Bank tuli ku note 7 5 11 33 note oba note 7 mukaganya 5 58 35. Ate aba Prestige tukutegeeza okuva obutava waka nga tolidde ku Prestige Margarine. Prestige Margarine ajjudde ebirungo naddala vitamin omuli ADE ate ne B12 ebikuuma amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana bawe Prestige Margarine bawomerwe omugaati ate n'okulya obulungi nga balamu ate nga bagezi. Amasavu mu Prestige Margarine matono ddala kikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu. Mu ngeri emu osobola n'okumweyambisa mu kufumba chapati, amandaazi n'ebyokulya ebirala. Prestige Margarine ali mu bipimo ebyenjawulo era asangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna. Prestige Margarine, delicious, healthy, yummy. Tuchali ku 88 CBS FM program Parliament yaffe era nga nakutegezeza tuyina mchala Regina Bachitte nga ye mayor owa Nansana municipality, tuyina mchala Sophie Chagulanyi ngono mulwanizi wa ddembe ly'abachala so nga tuyina ne Mariam Nalubega RDC wekayunga. Otuviridde ku mpewo nga studio ebugumye. Mchala Mariam wabadde okyatunnyonnyola ensonga eyo tunagivaako ate tusooke tuwulirize kubawuliriza nabo bawe endowooza yaabwe mu ddakiika ntono nnyo obadde okyatugamba. Webale nnyo Honorable, njagala okwetondera abakyala abatuwuliriza okuba nga tuvudde mu mbeera ku lunaku lwaffe luno olw'abakyala olulungi tetugenda kuddamu kuva mu mbeera. Munabadde nnyinnyonnyola kubanga walese question n'ogamba mbu ba RDC ate yeffe abalonda abantu abayina okufuna sente za anedda siwe nagambye wagambye nti nagambye nti mwenga abamu kubali mu kusamu nkola enteekateeka eno abakyala bonna mu bibiina ebyenjawulo nega nti goli wa NRM government gy'okoleramu essekitiibwe consideringa n'abakyala bali mu bibiina ebirala bwe bajja kuba nakugambye nti waliwo abagamba nti oli ajja ne bamuyisa mitendera mingi ne batamugambirawo nti ojja kufuna naye olw'okuba si wa government si wa NRM ne bamuyisa mitendera gya wala nnyo eventually n'atafuna ki ssente ne nkugamba nti mukoze mutya okulaba nti waliwo obwenkanya mu bakyala bonna. Nabadde nkyannyonnyola obukomiti obubeera ku miruka obw'enjawulo. Bukomiti obwo bulina okutuula ne bulonda abantu mu miruka gyabwe be bulaba nti basaanidde okuganyirwamu mu ssente za parish development model. Era nabadde nnyonnyola ku komiti kubeerako circle leader. Ono leader abantu be bamwerondera mu miruka gyabwe ne bamulonda ne bagamba ono ye circle leader nga tebatunulidde bya bufuzi. Balonda omuntu yenna alina gwe bawulira nga baagala ne bamuteeka n'abeera circle leader. Ku komiti eno kubeerako ssentebe w'ekyalo na basentebe b'ebyalo mu muluka ogwo nabo nabo akakiiko nabo batuulako okulonda abantu balaba nga baganyiddwamu. Kabeerako ssentebe w'omuluka owa NRM era mbadde nkyakinnyonnyola nga ngamba NRM being that PDM yafulumira mu manifesto ate amateeka gagamba manifesto yoyo president candidate ayiseemu yeyina okukola n'olwekyo okubeerako chairperson wa LC2 owa NRM naye okulaba nti emitendera egyo PDM gyeyina okuyitamu gigobererwa. Kubeerako parish chief yabeera technical person yakwata ebya computer yakola data entry era n'okulondoola. Kubeerako community development officer abo bakozi ba government era balina ni partisan kati ke akakiiko akatuula ne kalonda ne kagamba Honorable Joyce oyo aganyirwamu ono n'agamba talina kufuna mu maka ga Honorable Joyce balina ente 5 naye tuyina Madam Mariam balina enkoko emu oyo tumuwe ssente za PDM ke akakiiko akakola ki akatuula nga tekaliimu
byabufuzi chairperson wa NRM kumuluka ye aliwo okulaba nga emitendera gya PDM gyeyina okuyitamu gigobereddwa era bwe giba tegigobereddwa n'akomawo n'atulopera n'atugamba mumanye ekiri ku ground omanye ekiri mu luka gwange omukyalo oli akolera gavumenti akola Kampala ku district ye Wakiso ne bamwadde sente za PDM kati ffe ne tuvaayo ne tumuyita ne tukirondoola so program bwetyo bwetambula era etuuse mu bantu bonna era olumu n'aba NRM bemulugunya ffe ku miruka gyaffe sente baziwa bannuupu obiwulira naye era n'oddamu n'obagamba nti programu eno ya buli Munnayuganda yakwekulaakulanya era waliwo ekyayogeddwa wano ne bagamba nti sente ate we bazikomyawo ziddayo sente teziddayo sente zisigalako ku miruka teziddayo mu National Treasury eno eringanga banka ya muluka wezikomawo ziddayo ku muluka ate abantu abalala nabo ne baganyirwamu okuzeewola okuzikozesa programu eno eganyiddwa buli muntu awatali njawukana mu byabufuzi naye awali obumulumulu batutegeeze kubanga olumu ku miruka tetukola ki tetubeerayo. Okay, tuyazanye Mchala Mariam Nalubega RDC Kayunga kakati waliwo ono wagambye nti Kalemba agambye nti Mchala bakitte enansana nga ku council offices webakuonera minzaani abakulembeze b'emmoga sente baziwola abantu nga ku mitwalo 10 buli lunaku ozza 13,000 nti fubo kinoonyerezaako katulabe bannaffe abali ku simu nabo bawendowooza yaabwe. Hello. Esebo. Madamu abalokuweereza eggwanga n'Obuganda. Kale Sebo nawe webali kuwuliriza. Kitukakatako okubanga tumudde. Onayogera ne Kavuma ku Lokottawa. Aladisi we Nansana mulamusizza. Ne mwebaza n'akakiiko kekatambula nako aka security ng'afande Nicholas okubanga musajja mukozi. Hello. Ali ku simu Sebo? Oba nnyabo? Honorable Joyce Bagala. Wangi Sebo. Webale okuweereza mukwano. Nawe webale kuwuliriza Sebo. Nze Kayita Benoni Paatu. Ndiweewo obulenzi ssaawa zino ntumbulira leegi ennene CBS FM. Kati mbadde mbuuza omukyalo oyo ali mu studio RDC mubuuza nti ab'ebyokwerinda gye bakolera effujjo ba RDC babeera wa kubanga tulabanga poliisi ekola effujjo lyayo naye nga bano ba RDC bazingira mikono mabega nze ngamba ba RDC balina kyekubira mu byobufuzi era nsaba RDC oyo annyonnyole eggwanga ensi yonna ng'ewulira lwaki abasirikale batuuka ku ekyo kati abasirikale bakuba abakazi bakola ki bakola effujjo kati RDC oyo abeera ku kinze Kayita Benoni Paatu akuume nnyabo. Tenza Kayita. Oli ku CBS? Hello? Hello Sebo. Hello nnyabo. Sebo. Kayifo okuva mu Bukoto South Lwengo omwogezi w'effujjo. Kanaku nnyo RDC agenze n'agamba jamani wa NRM abeerako kakiiko ako. Kati abeerako kakiiko ako ye katembuuza ayinza okulaba nga waliwo NRM kugamba nga be basinze okufuna ssente ezo n'agamba nti bannange aba NRM gwe basinga mu gurupu eno tetubawa ssente ekyo njagala kinnyonnyole ozi mbagala nnyo bannange naye kawempe waliyo Sadati CBS kinana mnakaliriza mnana ali ku simu. Hello. Wala mbujo itiwa bali kuweereza abanyi kasabala stamani gwayize mu kimo unene yupi kyagula jezeta mu mukulembeze abantu b'emityana bakufunanga kirabo abakona cyane abalala bali mu studio abalambise mbalamusizza nembibaza okuweereza obulungi olungi mulukutte bulungi twebaza Ssaabasajja Kabaka okuwaya akaddenga kano Honorable Joyce Bagala ne mujja mutanye ensonga ensonga y'abakyala okutulugunyizibwa kati nze neewunya nnyo olunaku luno ng'obakyala nga nabamu abeesimbye mu kalulu ako bakyala naye neewunya nnyo omukyala yali omubaka wa palamenti Wakiso ng'agamba nti abaana b'ebyobufuzi abamu abakyala mugula abantu bajje babakube ne neebuuza muntu kyayinza okugula omuntu bamukube bamwasa omutwe ekirala nga mmaliriza tosobola kuba mukyala bamukuba omugongo nalaba omukyala alina yupyawo nga bamukubye omugongo gwonna nga gulungudde neŋŋamba sino kiki emigo kati egyekuwa nga bakyala mu bufumu kati gye bakuba mu byabufuzi mugenda kukuleetera abakyala okulaba nga tebakyeyagala wadde okubeera mu byobufuzi
oba kigendera kyammwe oyo RDC aliawo mu studio kigendera kyammwe kyakwetema bakyala mu byabufuzi ekirala nga mmaliriza amugembe mukama mmwe nti akalulu ke kawempe nnoosi tetukeetaaga mu miguyo tetwetaaga kutta bantu balonde omuntu awangu akalulu alangirirwe mula kimundi bwa Yesu wano. Oli ku CBS? Hello? Hello? Koze bulungi kubanga oli mukyala. Neyanziza Honorable Joyce Baagala ono maama ffe Nateete ne Sophie Mundabire mwebale tuweereza bulungi bwe mutyo nti okuva eri gye twatandikidde ku ky'okkuba abakyala bannaaye mulekere okkuba abakyala mukyala tebamukuba tulina ebitundu byaffe eby'omunda bwe bikosebwa tukuba ate ne batutwala mu kkomero onaamanya otya mpozi bwe njogera n'ekirala njagala kubuuza RDC Mariam sente z'emyogo ezo neewuunya lwaki ffe abakyala abasinga tetuzifuna bw'abanga ddala ayagala abakyala okwekulaakulanya tulina sako zaffe ng'abakyala naye tetufuna ssente ezo ate n'ekirala ssente ezo abamu abazigaba baagalamu amagoba ekirala abakulu bennyini abakulu abagaba ssente beebazezza kati n'olwekyo batunuulira ensonga kwekyo naye nga Honorable Joyce Baagala tukutwala ng'ekyokulabirako ffe abakyala oyina engeri gy'otulwanirira naddala omukyalo owa wansi nga nze maama ffe Nateete gwe nzikiririzaamu tuli mu ttiimu kweyimusa genda mu maaso n'omulimu ogwo maama ffe Nateete abakyala mbaagaliza olunaku lwabwe olulungi. Tweyanziza nnyo tweyanzege maama ffe Nateete okiikiridde abakyala bonna era kitukoze bulungi kuba mbadde mpuli abasajja be bakuba tugenda mu bulango tukomawo ate tuba Chanamnana katonyeze mnana CBS FM kusaze singo tujja kubeerayo okubeera mu lutusisira olw'ebyobulamu Ssaabasajja lwe yasiimye okutuwa ng'abantu be kuva essingo era njagala okwongera okumwebaza olw'okusiima olwaleero nembanga nze muzzukulu wa Kayiira Joyce Baagala Ntwatwa omubaka Parliament omukyalo wa district y'Emityana ate era ddako nga nze nkubiriza program ey'olwaleero eya Parliament yaffe ndi n'abakyala basatu bakyala abagundiivu ennyo tugenda kuba n'eddakiika buli omu bbiri okumaliriza tutandikire wa mukyala Regina Bakitte we obubaka bw'obusembayo abantu basibule ya okusooka nga ngenda okusibula nsaba mpisewo buno nti tusaasira nnyo ekawanda awo abantu baffe bafudde abakyala bafiiridde ku kubeerya Bombo Road gavumenti ne uli amagye agattirawo omuntu egyeyambe nnyo n'abakyala b'Ejjinja Kalooli gye tulaga ku ssaawa 10 okuba twongera okuza olunaku luno olw'abakyala tujja naye nebaza nnyo abantu abatuwuliriza okusingira Ssaabasajja Kabaka asobodde otukkiriza okuba n'olwaleero ate era n'okukubiriza abakyala akalulu ka Nnalukoolo w'NUP 13 etulonda mukerembo okwo tetujja kugitya paka last era nga Honorable Nnalukoolo tukwagaliza okuwanguzi era legenda okubaawo olwaleero ssaawa 10 Kawempe tubasamberayo nga muli bangi mwenyobe ddala abantu b'e Nansana mu mpaka kalulu nze nsobola Nansana in spite of choice Mayor Bakitto Wannop Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza nnyo mukyala Regina Bakitte tugende wa Mariam mukyala Mariam Nalubega RDC we Kayunga abakubye amasimu abasinga ebibuuzo babyolekeza ggwe nekozesa eddakiika 3 okuwumbawumba ne be boogedde okubyogera ku katono ate tudde wa Sophie. Webale nnyo Honorable Joyce okubanga olunaku olwaleero gw'okubiriza program ku lunaku lw'abakyala ekyo kigenze mu record ebibuuzo byo nnyabo naye webale nnyo webaliye ddala ne bapanalist bendi nabo mu studio olunaku olwaleero abakyala batulugunyizibwanga mu butabanguko bw'omu maka abakyala babagoba ku mataka n'olwekyo abakyala mu Uganda mwonna mbakubira omulanga titemubeereeyo nga mutulugunyizibwa mujje mwekubira enduulu buli district mu Uganda mulimu office ya RDC ku police waliyo family and protection unit tuyina probation officer ku district ku byalo waliyo bannabakyala ku miruka waliyo bannabakyala wantu wangi wosobola okuddukira ne babanga bakuyamba n'olwekyo abakyala temusirikira bizibu tutuukirira abo abalina okutuyamba batukwatireko tubere n'amaka amalungi tubere mu bulamu obulungi n'ebigambo ebyo njagala kwebaza CBS Ssaabasajja Muwenda Mutebi Kabaka waffe awangaale atuwadde opportunity abakyala buli Women's Day atuyita ne tubeera wano ne twogera eri Obuganda eri ne Bannayuganda tweyanziza nnyo tweyanzeege
Tuyanza nnyo mukyala Mariam Nalubega RDC we Kayunga ja kusembyayo mukyala Sophie Kyagulanyi obakabo obusembayo ku lunaku luno olw'abakyala ku nsonga zonna zitwogeddeko osombe ombe. Nange ngatta okwebaza kwange ku bakyala banange bendi nabo mu studio bapano be appearance nabo ba honorables abatukiikirira mu bifo ebyenjawulo okwebaza radio ya Ssaabasajja eno okutuwa omukisa okubeera nga leero ffe tuli mu bitambo naawe honorable Baagala okubeera nga gwotukubiriza mu parliament y'abakyala naffe esoose nga mwami Nsereko taliiwo ate mwami Nsereko by the way tatedda kukyaza abakyala ku program eyo so tumuchallenge nga aleme kubeera na men panels zokka kati abawulidde n'ategeera nsobolera ddala nebaza nnyo musobola kati owulidde okitegedde abasajja abangi nnyo balina endowooza eyo naye kirungi ndowooza ebikolwa bibeera byanjawulo bannaffe abatuwuliriza olwaleero tubeebaza nnyo mwe bali kuwuliza program eno nendeka akalowooza eri bakyala bannange nga twenyigira mu bikujjuko ebyenjawulo nga tujaganya okutuuka ku lunaku lwaleero gwe mu bwomu bwo njagala weebuuza ekibuuzo kino olwaleero celebrating Women's Day naye gwe olaba oyinawo otuuse bw'oba mu byanjigiriza oyinawo otuuse either gwe oba abaana bo bikukolera tebikukolera bemba byakola ssente gwe olinawo otuuse bwe bibeera nga byawaka gwe olinawo otuuse bw'onooba nga ansa yosobola okugiddamu mu positive ne mark ezawaggulu then tulina bwe tutuuse ng'eggwanga kubanga ffe tukola eggwanga lino erya Uganda polisi za Uganda tetujja gamba nti zina bwe zituuse zina bwe zituuse naye we tukyalinamu obumulumulu yenteeka yaazo mu nkola mbadde njogera ku kigambo kya National Development Plan yaffe eyo mwe tulowooleza nti ffenna mwe twegattira okutwala Uganda mu maaso nsaba abakulembeze nabo bajettanire ennyo mu kugitegeera naye ne mu kugiteeka mu nkola neyanza nnyo neyanzeege tweyanzege abakubye amasimu namwe mwe bali kubanga mugoberedde ababaddeko nga muwuliriza 88 CBS FM radio ya Ssaabasajja mwe bali kubeerako mbadde Joyce Baagala Ntwatwa omubaka omukyalo wa district y'Emityana era addako abakyala mwenna yonna gye muli mbaagaliza olunaku olulungi olw'abakyala abakyala betugenda okusinkana nabo Emityana nzija ndi mu kkubo kasita muwulira nga nvudde ku mpewo za CBS mumanya nti ndi mu kkubo nzijeeyo twagala yanza Ssaabasajja nze mzaanawo omukongozi muzzukulu wa Kayiira okusiima olwaleero nze mba nkubiriza program parliament yaffe ate n'okwebaza musajja Kabaka Medi Nsereko Sebuliba okutuwa omwaganya n'atagaanira mu ntebe eno naye n'okumukubiriza ng'abalala n'okumukubiriza nti abakyala abawulidde abakyala balina amaloboozi ensonga bazimanyi program parliament yaffe naffe abakyala weetuli atuwenga omwaganya abagenda ekawempe mutambule bulungi baseba abajjaati aba UPDF aba poliisi ababiki mwenna abakyala si kagoma kalubendera kakukuba abakyala benyigira mu byabufuzi ng'abantu abala bonna tubasaba olwaleero ng'abantu bagenda mu campaigns mutuyambe mwekomeko mulekerawo kuba abakyala naye n'abantu bonna kubanga tewali muntu ayina kukubibwa abantu sinte kuba n'ente nazo baziwa ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka awanga